Vola banze nali very bitter with Roger. Era bangambi yatuse n'abuuza Kasuku lwaki andi bubi. Ekyamu mbezesa obubi. Nti ye mu bulamu ffenna nzondaba wano wendi. Yeah? Bwe ntandika olutalo, this I'm going to tell you. Ffe kutoka and talk show kondeesa waffe ye Sendi. Yatukakanya. Era Sendi yasobola oyimirira mu buli kimu. Kuba ffe abasigale tetutegeera twatabukadde emitwe. Naye omuntu abeera amanyi nti kasita ekintu kikwata ku Kasuku oba Jenkins oba Bat nsobola okukubira Sendi. Era entalo nnyingi nze ze nabeerangamu nga Sendi gwe bakubira. Sendi n'asooka n'akuleka ye abeera amanyi baanakukwata. N'amala n'aggamba era ne luno olutalo balina okuba nga baamala ne boogera ne Sendi. Wabanga abagendako ku papaazi awo kati nooza Misaki yayogera ne Sendi. Kuba bagendayo kauno zibanga bagenze mwebuuzaako baani ba Spice n'ababagamba nti mwakoze ensobi. Kibalya. Ango zonna kibalya. Yes. Kati ndowooza kwe kwagala okukubira Sendi. Kati nze Sendi yagezaako okunyinyonnyola. Olabira wa Sendi nti baayogera naye. Nze yankubira nanyinyonnyola. N'aŋŋamba Kasuku. Olutalo olwo biki of course ngandagayina ne bakyalibe abakalikawala Katikkiro kyaliwe amuwa ne business biki kati agezako okulaga ange eyo nti man I think we have done enough. Ne mugamba yes I also think we have done enough but now is not the time. We shall let it go at the right time. Mpulira. Yes. So kati ze disappointment yange yaine Roger namuwulira mu video ng'ayogera kwanza bino byasooka okujja ebya Spice biki nze abayimbi mamanyi tebategeera nnyo ate nga not that mu bwongo temuli kitegeera fame ina weekuteeka until you learn how to contain it okitegeera and that containment comes with the age kati olunaku olwaleero Chameleon ayina ebintu byatasobola kuddamu ng'ate oli yali asobola obbiddamu. Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya higher diploma, national diploma ne national certificate nti okwewanisa kugenda mu maaso mu courses nga fashion and design, hairdressing, catering, building and construction, electrical installation, auto mechanics ne plumbing. Okwewanisa kugenda mu maaso eri abamaze senior 6 nga bagala diploma, abamaze senior 4 ne P7 nga bagala certificate. Tukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom petrol station oba tukubire ku 0414 27 abiri mu mukaaga 73. Kampala Polytechnic Mengo mujjemu ewandiise leero. Stress no more if your dream is to go abroad. SMP Tours and Travel is here for you. We work on your travel documents like passport and ticketing, and we can get you visas for countries like Turkey, Switzerland, Iceland, Finland, Germany, Netherlands, Denmark, Dubai, England, USA, Bahrain, Canada, and South Africa. We are located on plot 9, Lumu Street, Kampala, Julina Complex. You can call us on 0759 793 767 or visit us on www.smptoursandtravel.com. SMP Tours and Travel, let's explore. Subscribing ku mukutu guno okusobola kubanga tufuna videos zifaanaganako bweziti yonna gy'osinzira gy'otulabira mubale kubanga ate mutwegaseko mpadenda okundudde okulaba ku kayima naye ekubyemu tayinza buteekuba mwana employment ogimanyi ogumutwe naye obulamu busigala bugenda mu maaso obulamu obwo unemployment bwetyo tuba tuyingira bwe nagamba bwolaba Kasuku wano kitegeeza omwezi guba guweddeko twebaza Katonda obulamu butambula ebisobodde okugguka bigguse ebitagguse katubirinde omulundi omulala omanyiza omwezi kasita nkoona wano kasita zinkoonayo ebiri byamba sibituukizeeko naye at least expense mbanja sasula Saimori otya osese andi gobala nnya olina okugaziya mu birooto byo ng'emazima you have to dream bigger but ekirungi we are somewhere omanyi Uganda yakakati bagiyita survival for the fittest so you need to be fit
no mu bulamu olina okusooka ekisooka mu byonna ekisooka mu bulamu kubeera mulamu. Bw'omala okubeera omulamu no planning kati kiki ekiddako ndi mulamu kati kiki ekiddako kyekisinga obukulu naye ng'ogamba otya wendi mpola mpola obulamu butambula ndi mu mwezi gwa enoki December, January, February, March ne mwezi gwa kuna nga I'm unemployed. Jiweze emyezi eno abantu bwe bagamba mbu ndi unemployed muna ebino balaba tukola bya kisiru bamanyira naye kyekirungi ensi bwe natandika okulabira ebintu nga biri serious nga tetunnabifunamu bulungi kimala gavumenti bwe nabikayiramu ekintu oyagala kifunamu kyekisinga ku kyofunyemu sajja ozimbye ennyumba kati oli ku yakubiri mukuzimba nina ne produce ngenda okulambula wiiki ejja naye eyo kyo si kyekikulu kwegamba otwesoose tuleme gamba omusajja sente zaffe zaaliko akati nze mu bulamu nina ebintu byenjagala nkole bireme vumwa abaana bange bikome kuggwe bikome kunze omanyi abantu abamu tebalina bye batakowa kati nze nakula esooka nakulira ku muzigo nengenda okutalinga muzigo naye nga tetulina permanent deal omanyi buli bwobeera mu nnyumba nga si yammwe nga mukuuma nkuume temuba na deal mukeera ku makya nga mwatadde bulungi entebe zammwe bulungi TV eriwo negamba dani sindika ku ntebe ezo bateeke wano seminti namusindika kati byo saagala mwana wange abirabeko era luli wala ekintu ekyampa essanyu nga mutaani wange akomplaini nga saagala genda mu kamotoka ka maama Katonda ne ngamba mukama weebale ekyo saakirabako emmotoka yalinga mmotoka mwalinyanga taxi naye anti kati ebyo bye tusinga okugamba abantu that everybody needs to work to break generational curses nti ebizibu ebimu gwe byewalaba tekikwetaagisa abaana b'okukola ki ate n'abazadde njagala mujjukize nga abaana bamwe ng'otobye kasuku oba otobye mutabani muyimiriza omugambe nti kakati ggwe akamotoka kewaguze yo still a failure kubanga nze kitaawo nzitowa obukadde bimeka 5 woba okyali mu bukadde 2 naye baaba nga yabwekoledde nga bubwe ati naye omanyi ffe challenge mu Africa gye tuyina mu Africa wano tuyina ekizibu tetukolangako kintu nga tetwegeza ku kirala omuzindalo kweguli everything we do we want to compare to okitegeera the moment you move past that stage obeera omaze no I think it's not comparison omanyize kati kunsitabali kishinja renjinganga bukojja bwange ndaba nga sina kipya kyenkola bwayina sente omutegeera togenda kugula moto kugenda obeeragireko they have the cars oba okitegeera kati kikwongera wobanga owuliranga kikwongera kukola nze kyendowooza nti buli muntu yandibadde in fact kyetulina okugamba abaana baffe kati ffe kuba kati ffe tuli mu myaka egyakyivinga nti people obalaba oli avuga emmotoka abatanazimba baguze ku zipoloti okitegeera basobodde okusika baganda bawe babaweeredde ng'omuntu aweeredde baganda be nga 8 bonna ne bamala osoma nga kugamba ssente ebazibala okitegeera kati omuntu aweeredde baganda be ne bamala osoma oyina ate kyoyamba abaana bo n'abaana b'abaganda bo tewagenda kubeera wasabiriza munne kuba oyina woobatuusizza obulamu nti basobola okukola ki bajja mmenya nnyo baana bo so I think we just need to strive for better tukole okusinga ku omuntu afune comfortable life nze ndowooza kyekisinga wetaaga kuba mugaga ne wetaaga waliwo ebintu ebimalamu amaanyi omwana mulwadde n'ogyewa kasuku mpayo emitwalo 10 omwana wange agenda kufa buli omu tabyagala naye oluusi ebeera mbeera naye of course tulina n'abantu abatakola tulina abantu abataagala kukola gye bali naye ate abavubuka omuvubuka golaba ku myaka emirungi nga asomedde mu budde nze kati campus nagimala n'emyaka 24 wali ogenze oba okitegeera nomaze campus at 21 nenze degree yange esooka nagimala nina emyaka oba 2 mugumu nagimala nina 24 kati zolwa emyaka awo 3 awo egyakusumbuwa nina gye nnoonya ebiri naye kati ate n'ekirala waliwo ebizibu abanaffe batajja ssanga abanaffe we banaakulira am of the assumption with the way ensi gyekula waliwo enkulaakulana ezimu ezijja sayimo
nga zizze kuba ensi ekula nti America bebaako technology omulala gwetuukako ate ono waabwe ne bamuweerezebwa computer bamutuweereza eno tubalazimanazi i9 ezosanga ate bo baava bali ku birala eyo kati latest technology ne wano waali kati tubiina tuli atipa eno globalization olaba ku internet fenna tuli ku peegi yemu sente ze zitwawula era osanga kati luli nali ne linda deni nga iPhone 15 yakafuluma ennaku ezi ng'agikutte 15 Pro Max kati kyenkunyonnyola abantu baba ne sente zaabwe so we just have to strive for the better because me I think omuntu kati emphasis tulina giteeka ku kusoma ate tulina okusoma ebintu ebiri practical kyabola ngamba nnyo abantu nti ne gavumenti yaffe enotandika okugamba amasomero bino ebya kyoko ebya biveewo gavumenti providing computers providing tabs providing internet abaana babeere nga balaba abaana abali e Canada bye baliko be basoma oba okitegeera because mu Uganda yonna Uganda nga nnene tusobola okikola kasita tuvaamu bano oli yafunye miliyoni 5 muntu omu abo kasita tubavaamu okitegeera buli omu naafunako senga abantu baffe batandika okugamba nti ngenda kulya 10 ebina bigende bikolera abantu naye kwe tutabiveemu ebyo so that's why I'm telling you but of course kati nga benkugamba nti even in 10 years from today wajja kubaawo ebintu nga ne bwoba obadde oyagala nnyo obutabikola as a government kati olaba private entities zikola ebintu oli omusanga azimbye a specialized hospital nga abanene mu government abalwala gye bakola ki tebakyagenda agakkaani babajjanjabira wano ezo webiri kati tujja tuuka government ebye demanding yokka ebikole oba eyagala oba teyagala oba okitegeera kati mulago specialized twamubasaba baatuuka nga balaba the global challenges we are now facing we can have them here ne bagiteekawo so tulina kusomesa abaana ebisigadde bijja tusanga pozi kyendaba mu maaso eyo tugenda kufunamu housing crisis sikonga nyingi amayumba gakoma mu mailo 15 okuva e Kampala but you see development and the cost because kati onako olwaleero ngenda kuwa example bakadama bali kubyeyo okay never stop gamba bakadama boka tulina abantu abali mu za America zani you think how many of them can afford by just nasolo kwa affording onako olwaleero wali ebusaabala olugodo lukyalirwa ttaka naye ploti yawe egulikako tewali buzibu naye nga bwe lukyali bwe ruti because tetumanyi lwe luliggwa genda bugenzi wano ennakawuka tebannatubuulira lwe batandika ddukola ennakawuka osobola okuggulawo ettaka kati gwogamba nti ennyumba zikomawo olw'emutukula bagambye bagenda ddukola genda weesimbe ku luguudo lw'omutukula olwo okuva wano e Masaka kyotera wawwa okudda eyo olaba oba osobola ogifunawo 150 ku miliyoni 16 kati kyenkunyonnyola baba balakati Masaka City anti kyenkugamba nti kati ogenda kusanga mu Masaka waliyo ploti ya $1 million kati Masaka ezitowanga Kampala kyenkunyonnyola so kati housing crisis gye tugenda okufuna nti yes tuyinza obutabeera na lack of land but how much is required to buy land and build on it then how many people will be willing to sell land kuba kati olunaku olwaleero abagagga abagula bebanga gavumenti eno tukyali nayo nga n'abajja mu kulaba okwaffe tulaba nti nabo bagenda kuba baabwe kitegeeza tukyali nabo emyaka emirala ameka 5 kati golowooza okimanyi nti n'omuzukulu w'omwana omuto kati ali mu myaka 10 be banaabe bakyaliwo era bajja sigala nga bebalina ssente banaaba bali wiringi ottunda banaaba bali wiringi ottunda so kati buli muntu afuna ku ssente naddala abali ebweru bofuna omukisa zimba ng'oyambuka temudiibuuda ttaka todiibuuda ttaka ne kalina ezimbika kalina tezimbika naye olina okubeera patient because kasita ogiwa omusingi begukulyako miliyoni nga 10 kuba omusingi oguyimirizaawo floors nga 8 guyinza okulya 10 oba ebibiri kalala sirabu eddakawo nekulya mmeka anti kati n'otandika okugenda empolampola okitegeera mpolampola guno omwaka bw'okolako fulemu oguddako bwotyo no kati kyokola gomala tukano 10 nononya wali kati wano ne wali wabasinga okuberewa ebbeeyi omusingi ne sirabu musingi ogwa kalina kati womala omusingi noleka ka sirabu kola finishing wansi baleta waffles zigenze zangu yokuyiwa sirabu zi waffles and we none time
Yeah? Zina time myaka 5 myaka emeka. No problem, but but you see today after 50 years or no okyaliwo. Kale omwezi gwaddemu ebintu bingi nnyo. Of course madde Oluttalo mulema lya tusembyeyo. Chap katono nnyo about Oluttalo si lwaffe lwa Jenkins. Lwafuuka lwammwe twala mbalabanga mufunzizza Katotalo wenduviiramu emboozi ya gundi ya Jacobo ama Jacobo gundi wange panelist wange mukola either weekly or twice a month kati ntuukayo nga kyemwagalako nali mwagala involvement ya Roger as a manager to come out directly. Mu Luttalo olwo. Roger yali mu video. Tewamuwulira nga ayogera. Anche ngamba nti ngalo. Era kyekyamukubya is a for me challenge katuchogereko. Challenge nafuna ne Roger yali emu. And this one I want to say. Kuba kati tensions za kakanye. Kati wali muntu nebe nkola nabo tebajja kunga nti walidde. Kuba One, Roger, I don't know how he missed it. That is why nabuuza nnyo Mukasa wetwabeera bana ne badi oba wakimubuuza nga tuli bana ffenna ne mubuuza naye twali babiri because I took time ne mutuuza mu motoka yange ne muvugako ngambe muganja nsoke twetoololemu wano nga I want to pick his mind ku Luttalo okitegeera naye nga ndaba is very furious linjagala omubuuza nti mpulira ebyogerwa nangamba propaganda wabali ate nenkikonfirming nti yali propaganda waliwo insider waabwe nanga nti bakiteesaako kati disappointment yange ne Roger yali beeti Roger mukwano gwange sibe bana abantu bensanga bulijjo nti halo naye Roger ankubira essimu nanga akasuko kino kyayogeddwa naye neddaliro kitegera in fact twasembayo obutakkaanya nanneesonyiwamu awo towards the show ya Luttalo nakyazeyo Queen Masoro n'abako bwine era Green Daddy gwe yazzeemu Queen Masoro gwe yaleeta wazi Queen Masoro yagako ne Green Daddy ye taata w'omwana yes so n'aleeta bwino Green Daddy nga be yamuleese Queen Masoro byemu ku bye yayogerako awo lwakuba nti ye bulemu yali akiteeka ku spice nga spice y'omutima omubibi kibijjo bitegeera ebyo kati of course yasooka awaana Roger kuba Roger yali good to them mu beginning Roger nankubira ye mwebale show biki ndowooza we yagira n'agimalako gye byaggwera aye n'addamu nankubira nga si musanyufu era ne mbasanga awo ku show ya Luttalo eyali cricket oval tetwayogera naye nze of course mba nkitegeera nze ebbanga letuluddewo nkimanyi nti nange ne bwabeera nze Simon oli nga njogeddeko yes nyinza okukyakiraga public naye kiyinza okuba kinyize so it is only prudent nti omuntu omuwamu time ne space obusungu ne bukakkana ne muddamu be muba muni bakuddamu era nasemba namusanga ku show ya kutuva mu Luttalo twayingira yali show ya oba Rema oba Rema yali Rema ndowooza nangamba we oli otya biki ne tugenda buli omu ebiki ebibye nentegeera nti he got over it kati kyestategeera ye Roger nze kye nali nsuubira olaba Jeff mu biseera by'aba radio baatugamba ye yawandiikanga ne script radio kati vuma kino wizo gwe yita wano nga n'ennyimba ezimu yazikola ki naye nga ssebo ate bano radio ne wizo be bavuma ate baddukira wa Jeff yogerako n'abayimbi that's what a manager is supposed to do Togera n'osiikula gwe n'osigala ng'oli nti amidst everything Roger yandirese spice n'ayogera mu kamera kiba kikola ki nti yandibadde alina fallback position nti nze yandinkubidde ne mukwata nangamba Kasuku omuyimbi yeesuddemu kanzunzu saategedde naye nkusaba yogera n'abasajja nsonyiwa mutusonyiwe bannange awo nandi yangu yokwata essimu ya Roger kuba nanditegedde kuba nze Roger ankubira nebiba ebigambo nga byogerwa kubira nakunnyonnyola okitegeera nti Kasuku abo byeboogera biri bebikineti ne kubya Rage yankubira nangamba yes waliwo yali aleesemu awo Spice Diana nti Rage n'ebyo ebintu yabikola Spice Diana nangamba bali bagenzibwa ku Kivulu yali Radio West oba biki neyeekyangeera okitegeera nabinyinyonyola bulungi ne mugamba okay no problem oba okitegeera kyegamba
So that is the party was supposed to do. Chachivola banze nali very bitter with Roger. Era bangambi yatuse n'abuuza Kasuku lwaki andi bubi ekyamu mbezesa obubi nti ye mu bulamu ffenna nzondaba wano wendi bwe ntandika olutalo. This I'm going to tell you, ffe kutoka talk show kondeesa waffe ye Sendi yatukakanya era Sendi yasobola oyimirira mu buli kimu kuba ffe abasigale tetutegeera twatabukadde emitwe naye omuntu abeera amanyi nti kasita ekintu kikwata ku Kasuku oba Jenkins oba Bat nsobola okukubira Sendi era entalo nnyingi nze ze nabeerangamu nga Sendi gwe bakubira. Sendi n'asooka n'akuleka ye abeera amanyi baanakukwata n'amala n'aggamba era ola neuno olutalo balina okuba nga baamala ne boogera ne Sendi kwabanga bagendako ku papaazi awo kati ndowooza misaki yayogera ne Sendi kuba bagendayo kaunos banga bagenze mwebuuzaako baspice n'ababagamba nti mwakoze ensobi kibalya ango zonna kibalya. Yes, kati ndowooza kwe kwagala okukubira Sendi. Kati nze Sendi yagezaako okunyinyonnyola. Olabira wa Sendi nti baayogera naye nze yankubira nanyinyonnyola naŋŋamba Kasuku olutalo olwo biki of course ng'andaga alina ne bakyalibe abo kalikawola Katikkiro kyaliwe amuwa ne business biki kati agezaako okulaga ange eyo nti man I think we have done enough. Ne mugamba yes I also think we have done enough but now is not the time. We shall let it go at the right time. Mpulira. Yes. So kati ze disappointment yange yayine Roger namuwulira mu video ng'ayogera kwanza bino byasooka okujja ebya Spice biki nze abayimbi mamanyi tebategeera nnyo ate nga not that mu bwongo temuli kitegeera fame ina weekuteeka until you learn how to contain it okitegeera and that containment comes with the age. Kati olunaku olwaleero Chameleon ayina ebintu byatasobola kuddamu ng'ate oli yali asobola obiddamu kati nga yakula kati takyasobola bikola kabeere bebe kabeere Bobi Wine kabeere Wizo waliwo ebintu byatakyasobola kukola kati ate essaawa eno olaba nti ebintu ebimu bye baakolanga edda ate Gravity yabikola ye Gravity akyanyiiga najja n'akuddamu ne yeereega ne bakuwoninga nga bye bajja okukuba n'owulira ezo story Junior akugamba baadde bagambye abaana bankube ebyedda byalinga byabali ne kati oli atuuka waliwo kye bayita point of contention. Omuntu kati Simon olunaku olwaleero kati nze ngerako example yange nze nina entalo ze sitalwana era Azizi yaŋŋamba Kasuku kiki ekyabaawo ne nga luli nali mwavu nga nina gye ndaga nga nkozesa maanyi okitegeera nali mwavu waliwo entalo z'olwana because ozeetaaga kati saawa eno buli kyenkola nfuba nnyo laakale nga nkozesa bwongo akuba oluusi nabyo bigaana okozesa obwongo ne bugaana oluusi bigaana otuuka noyagala obukozese naye nogamba omuntu olwo sijja mmuleka kanzireyo kiri emabega kanzireyo kati mulumbi badde sina kye nnoonya. So but of course obwongo webujjira that I be selective in who I fight with okitegeera kati olunaku olwaleero yes bannabyabufuzi mbeera njagala oyomba nabo n'ebiki naye otuuka n'ogamba nenfuniramuwa bwe mulwana nenfuniramuwa oyo n'omuleka lwaki kuba bano bennyini betuweereza bw'omala okuba bannabyabufuzi mubbye kino mubbye kiri bw'oli waako ku ndowooza eyawukana ku bye baagala owulira oba walidde kale n'ogamba bano abanaku munaabona nawo lwakiezira muntu afaananga bwe balowooza be bakukwata okutwala ku poliisi ogenda okomawo soma ku Facebook naye Kasuku naye oluusi ayasama nnyo naye nga waliwo yasamira ku lwabwe naye nga waliwo yasama ku lwabwe kati tebalina waabwe buli kimu balina komenti yakyo era nze be bansiba nkomawo siina kyensuubira mu bantu kati gwe ku kerere gye baali bakubira Spice muntu waffe era biki bamuvuddemu ne bamusalira omusango natuuka nendaba nga ndabayo omuntu omu aliko Spice Gadget oba ye Winnie Spice Gadget
nga gwenda bali akomenti nga buli wamu. Naye Jenkeno yalaga amaanyi. What Jenkins bali bamanda estimatinga? Simanyi. Andi bye byanyiza ku Roger. Kati challenge eriwo luno olutalo kye lulekedde Roger ne Spice. Era bayinza omalanga baawukanye. Nze nkikubuuliridde wano. Bayinza omaliriza nga baawukanye. Nga lwaki? Anti kati they are naked. Lwabambudde. Because mu kulwana olutalo lwonna lwonna olaba Israeli. Palestine yabalumba omulundi ogwo oba Hamas yabalumba omulundi ogwo. Ne bagamba luno olutalo tetulinaako nti lino ddwaliro eno church bano baana bano bakadde. Lutalo luba luki? Luba lutalo. Kasabe batutandise. Junior yatero byogera ne muga nti tovuma mwana wo. Nagamba olutalo luba lutalo. Tuli birabo olulala tuba tutandise. Okitegeera bulungi. So kati olutalo lugenza okuggwa. Abantu baleeta bwino bulijja bataagala kwogera boogera kati. It has left them naked. And I think people may not. Did the public buy what was said? They may not buy it or they may buy it, but you see there will be an instance that will happen. Omayika oliba jana gama nti Kasuku mbega amazima gasobola okuba nga Kasuku si mbega but wanudde ne bamulaba ne CDF kati kiba kitegeeza wali nja musajja bye yayogera bituufu omulaba ali ne CDF nagamba kagambo kakaye kanfubukidde akayaka enkwe. Yes, but of course there is a time you reach and you don't mind. Ebyo ebintu byokufaayo ennyo ku bantu kye boogedde naddala ng'omanyi nti si kituufu byabaavu. Nokyengamba nti oli amala n'akyogera oli bw'akyogera kifuuka kitundu kugwe kye kimadde embuuza nti abantu bayinza oba kati saazi ebyayogera tebabifaako naye kijja kudda bagambe ne gundi yagamba kati ate for those people nze olunaku olwaleero oli osobola okunjogerako kyonjogeddeko sifaayo nze nja kulya nnyo neebake kuba I may not be a direct consumer from the public domain. But bobanga oli business yo area directly ku bantu. Obera ino tunulira image yo. So for me I really had no problem with Spice Diana because I couldn't expect anything better from an artist. I know sometimes bavaako. Oba kitegeera. My only challenge now was with Roger. That Roger is supposed to play the role of please let us talk. Please forgive my artist. Nsabe betubireke. Yes. Then kati abalala benjagala ogambako ba mawulire. Wakola ki? Kati waliwo abamawulire abayingira olutalo olwo olulaba. Ne omanyi waliwo abamawulire bambi nga bo mitima gyabwe balwanisa ffe. Nga amawulire naye nga bo baagala kulwana mmwe. Nga oli ayagala kubanga Kasuku ayagala abere ne shonge eyo ejje tukola. You can achieve all those things because inaffe tetulina betwalwanisa nga awulira abasobola. Yes. Kati nabalabanga they are venting their anger nga banyiivu naye bambi challenge eriwo nti just work hard. Kola nnyo. Yes. Anti abantu balina endowooza ti Kasuku bw'avaawo I'm the next in waiting. Bajja kuba tebalina choice bajja labanze. You can achieve it because nange sigenda beera wano forever. One day one time I will retire. Ngende nsobola okukera ku makya nga tutudde wano bino bye tulimu ogenda owulira bakawa nga sikyasobola tutuula wano nga you utilize that chance okitegeera. But one thing I want to tell everybody out there, olunaku olwaliro amawulire gagudde katono nnyo. Amawulire gagudde katuwummulemu katono. Wildlife Millions imports premium brands of skin and hair products from South Korea and the USA. Made out of the finest natural ingredients, the products are suitable for both men and women of all skin types and ethnicities without side effects because they are certified by the strictest global testing standards for cosmetics. The affordable products give you effective and fast results, contain no harsh chemicals, artificial scents, and they are not tested on animals. We ship globally within 3 to 5 days. Order now online at www.wildlifemillions.com.
www.wildlifemillions.com or visit our outlets, My Hive Shopping Mall Vienna, Austria or Care Centre Kuki Tower Shopping Mall Kampala, Uganda. Call or contact us through WhatsApp +43 677 6325 2236. Follow us on social media at Wildlife Millions. We guarantee noticeable results within a week. Amanyo gakuluma, gaguba, olisa ludda lumu, gakunyenyera, bosaayi ekyokya, oba ekinyogo gagasanyalala, ebibuno bijja omusaayi, galimu ebituli, tokyalya nnyama, senyesa Nana Herbal Mouthwash. Gwe tukomezzaawo mu ccupa empya, enyigiddwamu ekigambo Nana, wansi ne mu mbiriizi. Kakasa nti alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza, musange mu supermarket ne pharmacy zonna, era yawandiisibwa National Drug Authority. Olunaku olwaliro amawulire gagudde. Ekisudde amawulire zibadde battles for supremacy. Kulwanira ani asinga. Ani asinga. Bw'ogenda mu politics eyo, olunaku olwaliro abamawulire bali sharply divided. Waliwo abawagira Mpuuga, waliwo abawagira Bobi Wine. Naye ng'ate tulina okuleeta amazima. Kati awagira Mpuuga amazima onaagaleeta otya? Anti kati kyekibuuzo. Onokkiriza otya nti Mpuuga yafuna ssente oba teyazifuna? Kane okubaako n'abawagira Bobi Wine. Now, the moment we all lose objectivity, this is what happens next. Tugenda tandika okuba nga ow'amawulire alaba munnamawulire munne nga competition mu kifo ky'okulaba munnamawulire munne as a colleague. Okitegeera. Ate era nze sigaana w'amawulire kwogera ku munnamawulire munne naddala ku social media eno space eno eya blogging yaggulibwawo. Problem gye twafuna ne tufuuka ba mukwano. Kati olunaku olwaleero Saimo abasajja bange baakunyiigiramu okimanyi. Nga problem eva nti wakyaza omuntu n'abavuma simaye embizi simaya biki. Ne mbagamba nti problem ebasumbuwa kati mmwe mwalowooza nti Saimo mukwano gwammwe. Okitegedde? Saimo mukozi munoonyi w'amawulire. Kyasooka okubeera. Era ge gaatugatta. Ge gaabagatta. Kati gwe takulaba nga mukwano gwe. Akulaba nga news source. Which news source can go away today and tomorrow there is another news source. The faster we understand it naddala aba blogging the better. We have confused friendship with those things. Nze olunaku lwayo nina abantu bangi benkola nabo nga si mikwano gyange naye nga tukola. Yes! Nze Katolo bw'amatwali nga tukola ne tumala omwezi nga tetwogedde physically naye nga akubira ku simu oliwa okola ki ogo ebitegere ebyo bityo. Kale ate ikyuliye twali twogera on a daily nga newaka ewanga jja nga newuwe ŋŋenda era ng'abaana bamumanyi ne bwe yafa ne juzi Sanyuka yakuba oba yali show ki twali tutaddekawo TV I think like 3 weeks ago. Abaana ne bamulaba bamuyina mu bifaananyi ebiyitawo nga I think oba it's uncut oba omwana n'aŋŋamba nti Jajja Ichuli has come back, Jajja Ichuli has come back. Baakazanya emirundi ng'oba emeka. I think they had issues munda mu gundi nga balina bye batereeza. Omwana akiŋŋamba kuba baali bamumanyi bamulaba. Okitegeera? Kati Ichuli yali tasobola kunjogerako kinkuba nga nange sobola kyogera kuba Machazi yali news source. Twali tujja kumala ebintu nga byonna biweddewo ate twesange ng'abooluganda ng'ewuwe ŋŋenda manyi omukazi ayoza engoye ze manyi gwe yalonze ekkuba era nga kkubira nga nange nina kye nafunye amazzi kiyika buyisi mazzi oba otegeera that level okunyuma ebituuka. Kati abantu abamu they want to assume because they do interviews with you here they are at a certain somewhere and they are not. And it's a big challenge we're having in the industry today. Oyina okuba realistic n'omanya eyo rude awakening nagifuna mu lutalo lwa Sudiru ne Crane Bank ne gondi ne DFCU nina gwe nayingirako amaanyi ge yajja nago yatuuka paka wa bakama bange naye nga tubali tunywa naye bbiya
ne mukubira ne mugamba muganda wange mbadde manyi oli kyali wange nanganze toli kyali wange tukola bukozi banga okitegeera nekinzizaayo nentuula wansi nengamba oh because when you look around I won't tell you dembe bajiggalawo there are people they are co-workers who I used to see on a daily nekati ngokuva lwe baggalawo siddanga mubawuliza sibakubira tebankubira ekyo kikulaga ki nti olina okwawula mukozi munno ne mukwano gwo bebaani your friend and your colleague. Thank you. Ekibagatta mulimu era tulina obuzibu tulina abantu bangi balabye bakozi bannaabwe ne babayirawo emibiri bwe batuuka bo okugwetaaga nga teguliiwo kuba yetategeera nti ono tukola bukozi makyazi musobola okuba nga mukola ne mmala ne mufuka ba mukwano gwe n'oyiwawo mubiri ngolowooza nga bwenguyiye wajja guyiwawo Katolo wama yangamba for so long a time yene Abbe Mukiibi baali ng'ekibagatta kiri kimu on air naye nga n'akagaati tasobola kalya mu ofiisi ye yabinyumiza ne Julius oyo nga kaliisoliiso bamu executing in fact for so long a time ku profile ya Abbe Mukiibi ya WhatsApp kana akagendako kowandiikako like oba yateekako nti we don't have to be friends to work together tulina deliveringa mulimu kati nabanyonnyola naye mbagaa the faster you understand that the better ate olunaku olwaliro ebibonyaabonyezza ennyo ab'amawulire ne sources zaabwe ku intertwininga mukwano na mulimu andi ebbanga olumu gyosemba gyokoma okukola n'omuntu ebiseera ebisinga ate friendship ejja but then you need to draw the line omuntu olina omunnyonnyola abasajja abali mu gavumenti balina mikwano gyabwe ate balina n'abantu be bakozesa obukozesa so you need to understand ngwawa and how do I treat kati kisudde amawulire kasitaffe ab'amawulire twafuka mikwano gya betukolako amawulire that was the end of the story kyekissa esho z'olugambo oba ogikole nga tebuli balance either ovume oba owaane buwaanyi ng'omulabi alina kubanga tulina problem nti tufuuse ba mikwano gyabwe kyokka there is social media ewaako omuntu something nga agenda okujja ku show nga alina kyamanyiiko kati abali emmere kati Kaizi we yagendera nga takyasobola kwogera ku research baali balya ku papas gundi tasobola kwogera ku spice yamugulira n'essimu Alan otegeera so what happens when they need you to be objective about Spice Diana or about research ensongeze kati aba bano babbuloga we batukwatira naddala ab'ebweru awo we bakyakira ennyo kuba ffe twali tetusobola kwogera ku muntu akoze kintu ali wano Kampala yes ye najja n'akyogera ng'olwedde tukimanyiiko n'akireeta n'akikuteera mu ddiiro okutuusa nawe batandika okulya ne batandika okwekuba endobo ne bagwa ebweru tekyali buloga online blogger kyo weebulwa atambuza ensi takyaliwo bonna beekwata ku bisubi kati nkimanyi bagenda kunjasamira but I'm giving you facts tebakyaliyo because they began saying one thing they got compromised ng'abamawulire ffenna be tuli eno they started saying another thing kati ebintu ne bikomaawo bw'ogenda ku dabbiiti baweeweetawo buweeweesi they can't condemn they can't say anything after 5 baweeweetawo buweeweesi they can't condemn they can't say omuntu agenda okuyimbira tukyakyanke naye yasalawo ku taking a line let's be positive kati kyekijayimirizaawo talk and talk show byonna muyo yes because if tugenda kugamba kale tugenda kukuwaana kati oli waddemu okugamba nti twalidde oba tetwalidde it's up to you we don't wanna know kati owamawulire ali eri awo awulira ng'ayisibwa bubi you need to pick a leaf so entalo buli lwe zijja owamawulire entalo buli we zijja ng'olaba zirimu munnamawulire munno kirungi okuteekayo endowoozayo naye nkusaba oluusi ottamu ku bigere kuba kino nkikugamba owamawulire ali eyo the reason why we came out hard ku Spice Diana twategeera nti Spice Diana baanajja n'akuba Jenkins bw'ati jjukira mukazi betutazzeeyo muliro abayimbi bagenda kutegeera nti abasajja baanafuwa
ate olunaku olwaleero kikkiriza oba okigaani Talk and Talk Show yekwatiridde entertainment industry. It is the web that is holding the entertainment industry. So between the Talk and Talk Show eri waliyo abayimbi, waliyo bannabyabufuzi, waliyo bano babloga abavuma abaagala okumenya buli kimu ekiri eno batekinge over n'ebisigadde. Kati eno waliyo bamawulire aba TV radio ne babloga ba entertainment bali eno. The moment line ewene ekutulwa because ffe tukyasobola okugamba ku bantu oli naavayo n'agamba bloga nti olinga kino galye n'amanya nti omusajja anzirizza ate ng'ali credible ate ng'akyayina amaanyi amuddiza si buli avuma ko wali aboogera buli omu n'agamba nti abo baagwa babaddenga kooko nga bandeetera nga sibaddamu nenga comment bozigenda muri omaga neddamu ononya kambaka obostegedde so kati wamawulira ino mmanya nti webu eyo beneevaawo asigadde atya yaddawo ajja tuukako bamufukira omusulo byenkugamba nze nabirabako wano ffe twajjamu eno industry whatever I'm telling you there is nothing that has happened in this industry that I've not seen. I entered the media at the peak and transition of the entertainment business. Ng'engumi zikyavuga ebyaddala musayine guyiika mu bbaala ng'entalo za bandi nazo zikutta akati ng'olwo tutandise emikolo n'embaga abayimbi okuyimbira ddala emikolo n'embaga byolaba leero nali nnyingira business era nze nsobola okunavigatingira entertainment industry okugijja eno nenjikukanyugira wali kyakivola bankugamba nti nze I was very disappointed mu Roger teyandibadde takikola kubanga lyabaddewo n'entalo bwaziraba bwe zirwanibwa kuba Roger has been queen mu business. Roger abadde ye manager asigaddewo w'amaanyi takola bubi okitegeera takola byebintu bya naye nga ye ekimufuula ow'amaanyi entertainment industry ba major players bonna abadde abalina mu ngalo yensonga lwakyola nti ebintu ebimu babadde nga babikola ne biyitawo buyisi because the major players bonna abadde abalina and every manager is supposed to have the major players in the business. Kati lwa story ya Katale yani kando golooza waki yagenda bwetyo baali bagiwadde amaanyi manager oli gwe bakusinga nga ba major players mu business abayina bwati ye n'abayita n'abawa side ye ya story bali ne balinda side yaabwe nga tejja planning afuna comeback ejja kuba nzibu. I want to say it is impossible but it will be very hard. Katale yani kando kigenda bba kizibu okufuna omusajja abateekamu ssente oba omukazi nga ze babateekamu eri ffe baatukubiranga bukubizi masimu tulina oluyimba lwaffe olupya tutambuliza tujja kwesanga era nze senga nsalawo nensanga oli boosi waabwe ne ssente nze nandibadde nga mubanja kati mpitirivu basirisa nnyo nti baali balina kukola comeback awo kaseera kokugula mpalaniraako Jeff baata Ready and Weasel Jeff yagendanga directing oba oyimiridde mu bbaala ogenda Jeff akubuuzaako n'akunyiga ogenda osumulula omukono nga mulimu emitwalo ameka 5 kati tosobola kudda ku oli agenda okujja n'amalusu agamba mwana wa mama akunyumizanga bwali big era Jeff be yatuga nti kati bana tuzze ku shiba ne tudda ku shiba ne mukubo kati eno side ne tutandika history abasajja abo baali b'amaanyi bakuba ennyimba naye nga zino ezifuluma tetuziteka bakola n'ekivulu ne kigaana tojjukira bulungi nali kusennale paka osiri kyerabira era bwe n'abantu abawaana radio legend ne ngamba ne mwana mmwe mwali ludda wakola ekivulu ekyagaana so dynamics ezo ze nkunnyonnyola kati ow'amawulire yenna ali eyo before you think about and kino nkikubuulidde tugenda tuuka mu myaka nga 5 from today nga tewakyaliwo b'amawulire kubana abaana bato abapya bazze pozi nga bo banakirishapinga naye ffe abazze tusudde masuule abasajja bali ba Timothy Bukumune ba Ernest Bazanye
basali ono sali yali monitor ba Darius ba Edgar Bate enkwata gye bali bakuttemu ekintu kyayi baseegu yaabo baani we twakisangira ffe tukikwatemu singa we twakireka naffe singa we twakisanga be tukirese amawulire gandi badde g'amaanyi nnyo amidst the different transitions ezikolaki tugenda tuukako media houses nga ziemploying ow'amawulire ku 5,000 ng'ate yasinga okuba ow'amaanyi 5,000 kati already media houses ziri mu kukola cuts bakugamba nti tetukyagaba permanent balwanisa buli w'amawulire ali ku permanent afulume freelance baagala freelance insurance byani babiveeko lwaki kuba ab'amawulire kati mulya mu field mulya kyere n'ogenda mu parliament n'ogabe mutampa ssente beziti kati ku bino ebya parliamentary exhibition ebibaddeyo olabyeko w'amawulire ayogera bangambye ssente yayitaawo kati nkugambye ntugenda tuuka nga tetukyayinawo b'amawulire lwaki kuba ffe space tugyonoonye tetukyalina objectivity twadda mu byaffe tuli mu kulya ffenna including me ffenna yes kati babuloga abaali bavuddeyo ebyo ebiseera abalo babuloga Isima we yajji we yakomerawo e Kampala walo babuloga abaali ab'amaanyi nabo ne bafuuka nga ffe kati jjukira ab'amawulire abayimbi oba aba politicians baatuuka ffe ne batukoowa nti mwe mukyali wano ekitambula kiri eri ku bali be baatandika obbaliisa leero n'avuma ono enkya najja ne yeewaana nti oli bamunyiiza oyo yampa ssente envuma ono abantu ne bagamba oyo kati tumuggyeko oyo abo ne bagwa kati abantu ate level gye tuddako be bakasirye n'entambi era buli muntu anajjira mu ttuluba lyakasirye n'entambi nti ne bw'oba olidde olina okubaako engeri gy'okireetamu n'osigalanga obalance okozesa kasirye wali omulabyeko okumukyaza kasirye alina engeri gy'aleetamu ensonga ye fe abali eno ffe tumanya sayidi gye yaliiriddeko abalina obwongo lemaani tosobola kumanya sayidi kasirye gye yaliiriddeko abo abantu nno be bagenda okufunamu ye new breed ne Museveni kati bagenda okwagala mu byobufuzi kuba kati mu byobufuzi buli amiitinga ku Museveni ogenda olaba omusajja atandisa okwogera ebitakwatagana kati ne president n'atuuka n'asigazaako ddi abantu abasobola olaga abantu nti wadde Museveni yakoze baati naye kino kye yabadde ategeeza nga tebalowoozeza nti yalidde batini kuba ne mu opposition abawagira opposition bali very extreme n'abawagira eno government bali very extreme kati middle ground wano buli muntu twetagayo omuntu nga bw'ayogera owa opposition amwiza n'owa government n'amuwuliriza buli muntu anajjira wakati wano you have the future so kati byebyo eby'olutalo olwo naye ng'olutalo lwawedde kati olutalo terunaggwa mukiki mukyaliko anti wuliriza olutalo terunaggwa muli kuki kati naye tulina obuntu bulamu naffe tulinda kiddako era nze kamwa koogera nze nagambye Jenkins ne Bat kuba yesendi ye olutalo lwali lwamutamadda nagamba naye ng'amasimu g'abasajja b'abakulu gamumenya bamugamba nedda kati ne ŋŋamba Sendi ne Jenkins nti banaye bw'oba olwana ate osooka n'okola ki osooka n'owummulamu kuba kati betunaakuba ennyo Spice ne Roja abantu bajja tuuka era batugaye nti bannange mutuuka ne mubaako we mukoma noga nti ekimala kikola ki so kati this I'll tell you on this show olutalo twaluyimirizzaamu tulinda kiveeri siteza side eri bwetabaako kyeyogera namwe temugenda kwogera nga naffe tusirika bwebaako kyeyogera nga naffe tuliza kuba bwino tukyamuyina kati twagala kubuuza side eyo muli kuki anti kati awo abeera akoze kye bayita cease fire no problem kyo kyekyo but of course ne Spice needs to know sometimes you lose sometimes you win unfortunately this time round public opinion swayed against her ayina ensonga gye yayogera nti sometime back Jenkins yamukuba it could be true but you see
abantu baffe abasinga bamovinga in the current bali olina onnoonya ekintu ekikufekanira mu kaseera olutalo abantu baffe tebatereka ntalo kati ogenda okuvaayo otandika okukuba siimo eyakukuba omwaka oguwedde nga tebakyabijjukira n'abamu okanda kukomyawo bu vidiyo bagamba nedda wali olina onnoonya wali amulinda abeeko kyamwogerako ekirabikako kati challenge ye yaliwo ate abantu ne batankolowooza nti ayagala promotinga luyimba be yakola vidiyo n'ateeka musajja afaanana Jenkins kati ne kiruuzinga ki vidiyo ye erimu views mmeka naye eri sponsored ng'ebeeri nani njirabyeko mu bulango bwange obwa YouTube ngeze ng'ebeeri mbi emitwalo 15 mitono nnyo kati kyekyo nze kati tumalize olutalo bobe bamanyi buli kyabagala okukola bakyekole naye nze ekyo kikoze eki lwawedde kati ekyokulala bayimbe omuyimbi yenna olaba olunaku olwaleero Shiba ne bwayagala ovuma talk and talk show alina oluyimba era Shiba bavuma talk and talk show babaga ffe twagala kulipira Shiba kuba muyinza bamumwetaaga azawi olunaku olwaleero betuvuma azawi bajaga Kasuku mulipira azawi kuba yaliko omuliro kyabula abantu bangi boogedde ku principal nze omanyi wakisogera ku principal ng'ogyeko ebyokuba nti ze ebyobufuzi nabikoowa buli omu asikaza wuwe saagala abantu bagambe nti neekwata ku muliro gwa principal yeah because he has been here nange mbaddewo n'apika ekintu kye ne kituuka gye kituuse nange nempika ekyange eno wansi nembeerako wenkola ki kati oli baatandika oga nti oyagala bakumanye olw'okuba oyogera ku musajja ate naddala nga sinnafunayo wadde 10 bakuliise z'otalidde nze bwendya emmere ogiraba n'eno so atakulabako mmere takuwaayiriza njagala tumalize chapu Daniela ki ekitagatta I think one Daniela Chameleon kyali wange but I'll say this I think Daniela went through things and it's taking her long to get over them okitegeera depression ezo ziraba oba anxiety oba trauma those are things that you can even go to the grave with nga tebivuddeewo even me today I get lapses obeeraawo ogenda olaba otulo tukubuze n'otula n'olaba TV ekiro kiramba because your mind is set somewhere it is hard to erase what your mind has you know so people who go through ebyo ebintu nga bye yabyogedde tebibeera byangu of course waliwo abagamba wakyabireeta kati yandibireese ddi but also I think now she's at a point where she needs to seek help if she hasn't gotten any yekwate I'm moving on n'obulamu nga be nkugambye nti abannayuganda baine olejja kugamba Daniela can't move on why Daniela ina abaana abo abaana kati ebyo ebintu abantu aboogera ebintu ebyo they are stupid they are idiots yes olbaddeko nabo batano moving on no I've never but I've seen but I've seen people who have moved on ebyo byakisirwa beboogera obulamu bugenda mu maaso ate kyolina osooka okukola nga obulamu bugenda mu maaso kukkiriza you have to accept that this man is done or I'm done with this woman nokkiriza omutima gwo gukkirize okitegedde it takes time n'ekibaawo n'omala n'otuula wansi ne bali n'obagamba wadde tulina abaana 5 this is my plan on how to raise these children abantu babikoze nno nga tebagenze mu kkooti gye bali abakazi n'akeera ku makya ne yeesonyiwa abaana be n'omubuuza ne beesange no mu bukulu waki weegaana abaana bo waki tewafa ku baana bo n'agamba nti ekyali kisinga obukulu at the time was my life ekirungi bakuze osanga nze nali obstacle lwaki taata waabwe yali tabawa byakulya be navaawo taata waabwe n'abatwala ewa maama we ne bakula bulungi maama we nga yasobola obagamba ogamba taata waabwe nti banaye muleete abazulekita emmere y'abazzukulu
ng'ate nze maybe nali nkimugamba nga tekikola ki takiwulira tata bwe n'abeerawo n'afuna omukazi omulala n'asanyuka kati nange wenini musanyufu abaana weebali ate gwoba yabazaala. There are reasons why people do things. Yes, we can come ne tubagamba kyewakola kya busiru ne tuba crucifying yes, but there is a reason why yakola ki. So tobeeranga awo abo aboogere b'essirumbo after 5 children oba simayo omusajja yamuzaalamu tebasobola kwekyawa asobola omukyawa gamba nti gwe nze omusajja tulina abaana 5 sisobola mukyawa yogerera gwe because you are a fool, you are an idiot, you are a dwarf. Nenga nagira nnyo is a dwarf anga tolaba kati Daniel olaba Daniel ngabo ali awo jikira mama asigala ki mama yes kati mukaseera asobola kubanga atuka time n'akiika because olaba Daniel ndabika essaawa zino obulamu si bubi naye bino byagenda aleeta abiyita periodically nti after some time n'abaako kyakola ki kyatuwaayo anti ekyaleeta bino byonna wizo bebaga nti wizo yakuba teta najjukira bye yayitamu yensonga lwaki yaleetamu ne maama wa Kamiiri naye alaga nti yagezaako nnyo maama we ng'agaana okitegera kyeggamba maama wooli ng'agaana okwogera n'ono that is it but Daniela needs to move on. I don't know how but she needs to. Anayinza okubanga Daniel ali mukazi mwese omanyi abakazi abeesi mujjukira na Daniel is a northerner ate mu Catholic ava mu family y'eddiini katanyiza kwa sacrifice zali nyingi wakati buli wawuliranga era bagamba nti emu ku byamulemezawo yali oli muzeeyi we ng'agamba nti eddiini byeyogera na bikyo olina okuguma n'okubeerawo nti Abannayuganda we move on very fast. 2 what is her ultimate goal? 3 what does Chameleon lose? Because you need to understand these things. Olunaku olwaliro omukazi baavaayo naga nti Kasuku abadde ankuba what do I lose? What does she benefit? Okay. After that, what happens next? Because kati olunaku olwaleero Chameleon's biggest fear was that abantu kumanya because it's been a public secret nti baayawukana era n'ebyatwala omukazi byali bwe biti naye nga tubyogererako eno teri agamba Chameleon musajja waffe tebitukwatako kuba kati ennaku zino balina kaadi gye batugamba nti Kasuku naawe oli musajja nze nakubira muzaata nga bangambye ku Luthumu avuddeyo era nabyogera ne ku TV muzaata nanga nti Kasuku ekirungi naawe oli musajja kati bw'oba oyagala biteekeyo ku TV oyagamba nti oli musajja wakola n'omukazi nayogera naye ne mugabo waaye bangambye omukazi ebintu abisibye nagamba bwana Kasuku ekirungi oli musajja teyakkiriza teyagaana yanga ekirungi naawe oli musajja kati sitole oba oyagala giteekayo giteekeyo kola wakolera abantu ate nabakolera saabakolera era bwe najja ne bagamba nina sitole gye nnina naye omusajja be namukubidde yaŋŋambye baaki kati abantu bonna ne Ruth yakitegeera luvannyuma nga oli nga bagamba mbu omukazi aganye okugenda ku ddwaliro mulaba ne mbaga yeeyo sitole gye nali njagala obba wakati nga bukedde byonna emaze obbikuba okitegeera kyeggamba so but the good thing so what Daniela needs to understand now kireseewa Chameleon yes we expected Chameleon to be crucified abamwogeddeko bamwogeddeko naye tekitambudde kati Chameleon babanga eyo ye kaadi ye ebadde esembayo gye balina omumukuba kati Chameleon agenda tambula freely takyalina kikabuli kyogeddwa and then Chameleon also has a chance to say that I'm now a changed man because we are saying 16 years it happened and she left 5 years ago. Chameleon can say in those 5 years I learned my mistake and I'm a changed man. Yes. So he has nothing to lose image wise. That is 1 or 2. 3 families ezisinga zirina bino ebizibu abakazi abasinga bwe bati we bali kati kyokka kinayagadde ku Daniela kwe kugamba abakyala nti muveeyo mwogere come get help eyo message kyavoya nalowoozezza munenga nti Daniela ayinza okuba ayinayo kyenigi eyo mu America ekimuteekamu kati ssente omanyi ebintu mu Uganda tobisaagisanga ng'alina kyali mu kuyisaagira agenda atandika okwempawalinga abaana babala obeera okwo kati nze lumu nayogerako kuba mulekwawo nagenda olaba amaanyi aganzigira nenga nentandika baddamu omu ku omu bankuba baana benagula aba political command center ababali mu byobufuzi banzigiraawo oyo Kasumba nkubye oli omulala bazze biki nembaddamu omu ku omu ne twetwala ne banzija kolo ne baŋŋamba
waliwo kiddiiru ekya cyberbullying kali nga baagala kipushinga baagala bakipushinge so they box you into submission ne weetonda ne bakufuula nga model. You see now this one, he used to do this, he's now a changed man. Tajja kubanze nobaddiza Eh. kali nyatugenda mu bisooto boli musajja butereevu bagenda olaba omusajja gwe batwala tavaayo kuba nange ndi mulekwa. Yes, kati benjogerako ne nga nti simamulekwa tokola booti nga waki obiŋŋamba nze natta maama wange nange Katonda yamuyita ye gwe ayina abakukwatiraku wa butereevu tuleke bamulekwa tunyumye oliraga nti Kasuku, you have made me cry. Ne mbuuza, I've made you cry how? That what? Kwanze saavu makoli nti walioka n'ofiirwa wazadde oba na bikine nakolaawo nalina ekintu kye nayogeraawo biki nagererawa video nagikola ndina mu mmotoka nagererawo abantu banyiize tegamba baagala kunjooga they box you in the corner. Manyi mu Uganda weegendereze people can box you into a corner n'olaba ng'ekyo ky'oliko kyekikyamu ate nga kyekituufu. Twali tufunye wano feminism sempaye yatukubira feminism wano bali batandise olukuba ekifaananyi red paper ng'otunulire boti amabeere g'omukazi ne bakwambala ndowooza olaba wakyatunulira amabeere g'omukazi n'omubuuzi obadde oyagala ntunuulire ki nga tunuulidde n'abeera ki no nga tunuulidde n'abaaki abadde ki because my eyes have landed me there ekifaananyi nemukikuba nga gentunuulidde kyogaba hajati abagabika gonna gonnera batukwata tulingiza nti amabeere galiwa era abagateeka eno kungulu ne gabiyimba getutunuulira ne bakumanyira bamanyira kati bw'otavaayo tomalaapo yes tugende mu bisooto ate Uganda yakakati buli omu apushinga agenda yiye kyakibona nagaye nti siaganye okwogera ku byabufuzi because everybody has their agenda. You need to find out, are you on the same agenda as them? Omagadi actually ku kyobufuzi tugenda mu 2026 nga tonnavayo kusim kati nzina abantu bena abasinze okukuba ennyo Bobi Wine bali babagira Bobi Wine nga tebamanyi agenda ya Bobi Wine eriki kati bali bamufiirako bamukuba ogamuno kati singa wategeera waliyo wagira tewandibadde tomukola ki soko omanye oyo goyagala okuwagira gwe weetaaga oba oleesa empala naayo kati mwabampalaniraako gambe nti ono atunyiza katugende ewoono oli tali nammwe mutuuke tayimu era kyekiri kyenkugamba nti bw'olaba oluguudo nga lubi tolinda munnabyabufuzi kwogera ku luguudo yogera ku luguudo gulwogereko ku channel yo ku social media yo tujja funa ka video ku TikTok naffe tuwongerezeko oba omulala bemusula mu area yemu naye ajja kuwongerako n'omulala ayongereko amaloboozi gammwe gawulirwe naye buli lw'olinda munnabyabufuzi ayogere wayinza okubaawo eyali oluguudo lwammwe ne bagamba munnabyabufuzi jangu oleekaanye nnyo tukole tutya mukole oluguudo lw'abantu naye tubadde tulinawo ka budget beekati okakwata n'osirika ogana munnabyabufuzi ajja bagambye bagenda soka bayiseemu emmotoka n'amazzi naye bagambye wali abatannaba kukkiriza bulungi kutunda be bakyasibya oluguudo ogenda olaba mu wiiki eyo baleeta obwo obuntu bwe bapima buteepu simaya buki sajja yakoze oluguudo balutandiseeko tadda mwe n'abamala mwe ne muggwerayo so yeyo embeera eri awo kale tugenda ebintu bwe bityo bibiri naye nga Daniela I hope you get over it. For Chameleon kati ekyo kyawedde. Oye ekyo kiwonye. Tunywe bia. Kyogeddwa. Era Chameleon bw'avaayo ku issuing statement njagala agambe kimu nti bana omukyala byayogera bituufu naye twalina pressures zaffe because ffe ng'abasomye psychology we know a person in Chameleon's shoes can never be as normal as me. Can never. That's why we always say respect those women who stay with those guys. Okitegera walo gye bakubira balance ne batamukuwa walo gye otuuka olina okuyimba ne bakwatira waawo omusimaali ndako oli amale waliwo gy'otuuka nga ekiguudo kibi bakugambye tugenda yimbira Lubaga ne bakuyingizeeyo ogenda lekanja kakabaka oli ku lyato ate osala ogenda otegera kigamba so bibeera bingi. There are so many things they face kwogatta enduulu so sometimes things don't be very normal for them.
But so he needs to come out, issue a statement, accept the undoings, confirm that I split with the woman, but we are now agreed on how we are going to raise these children. Okitegeera kyenfunyeyo ne mbale bawa ate era atugambe am now a better man. Akubirize n'abavubuka obutabaako be bakola baleme kubeera nga ye. As simple as that. Yes, it is end of story. Abantu asobola n'okwegatta ku lutalo lw'okulwanisa domestic violence. So that I know oluyimba siba omukyala teyeetaaga fuga bi alwe remix afuneyo omukyala gwawa remix ng'ayogera abanange ebiki tugende ku kiddako Daniel asigale mu America ono asigale ekyaddondo naye ng'abasajja kyo nja kibagamba abakyala we need to treat women better but also women nga bwe tubasuulira ttawulo eno nammwe mweyise bulungi mulekera okufuga abasajja effuga byeryo bana abakazi bafugira ddala abasajja noddayo eka omukazi n'atandika oyomba ovaawa ku ssaawa 7 ekivulu abadde akiraba ku TV amanyi gyokola ku YouTube channel yakiraba gyekiri ne kikubagana agamwa obadde ovaawa okitegeera kati omuyaye baabeera frustrated n'akuyoola because you see what I want to tell you oli abadde atuuka ku geeti ye okitegeera ayingira ewaka nalaba abatambula oba LC ba security bamundu tuli mu season yakuba abantu masasi musajja atwadduse omutima gumuvuddemu avudde eri abategese ekivulu bamwe ate sente tujja kuwencha data ayina okudropping omwana gwakola naye ayina omuwa pa DM bingi kala ate mu bino emirimu waliwo ebintu ebigino walingibwa naye nga bikulu kalawa Kasuku from morning okola kati kampe example ya bino byaffe bitukola noleka video 1 hour naye kuba ebyo nga tuyagala nakusinikira naye gano tambula naye nga waje YouTube tulina problem waliwo videos okola no nka ejjudde information nze kyakivola abasikyafiira nnyo ku byamagezi kubasomesa ninayo ne juza ade baŋŋamba wade ba PFSU smart inosomesa abakazi kunembaga mumpe buwe bulango ebyo bya talk show sijja bisobola kuba tujja teekayo talk show bagano gira baba abaana nina gye nateekayo juzi ne banga Akasuku ndowooza okirabye ffe twagala biri ebyekisiro ebyaffe ebyo kati ne ŋŋamba bafaaki kati ozeyeeka oli frustrated omukazi ne kiryoka kikugamba kati ovaawa n'alyoka akugamba si buli omu ovaawa nga nzirayo gyenva ovaawa nga nzirayo gyenva ovaawa nga nzirayo gyenva nze tebambuuza gyenva nkomyewo kuba kati ne benkeera ewaka ngera tetulina kye tugenda kulya era gwojja okuŋŋamba otuula butuuzi waka wano ate era bw'okomoda nakusaba ssente okitegedde kati bemba nyina gyenva nzikiriza so bye byabakyala it goes to all sides whatever issue we have in this country as we try to fight for you people oba balema oba basuubuzi oba baki make sure namwe you're playing your role kuba tetujja kubeera ku kintu kimu omukazi banaye to defend the women but are they defendable? What are they doing? Yes. We have to have a cause why we are defending you. The man came back, he beat you, it is wrong. But when we listen to the man's issues, he's saying I work hard. Nene nkomawo wano ngemmere teriiwo. Ngate nabalekedde ssente bo baalidde n'ebintu ne babyoza ne babizaayo. Bannaye nze nkole ntya? Tudda kusaidiya omusajja. Era nze embeera nja kugamba nti munnaye ekyokuba si kirungi naye bw'oba omusajja w'omutuusizza amamwagumya nga twadvisinga musajja ne katuddamu kuba mu face kikube mu nsi kuba ffe bwe tubagamba tugamba musajja nti funa omukazi omulala nga batunyiigira nze kati nina family ze zitakyayogera nazo olwokuba omusajja namugamba omukazi baba akuyisa bati ofuna omukazi omulala saasira musajja munno ne banyiigira naye nze ekirungi kye nnina anyiigira bw'agiraba nti n'agamba nakivaako nakyesonyiwa tekitegeera kuba I'm a useless uncle. Byebyo.